Mukama yebazibwe amanya n'eddoboozi omusumba Yiga Augustine okuva wano ekawaala. Ekindese mu kakiripu kano nga kagenda okutambula ku social media wonna, njagala buli muntu yenna okawulirize bulungi era okawa obudde bwo n'amatuugo. Anzize okulimbulula obulimba obw'omuntu omu era nga nsigamye ku kiripu ye nesigamye ku kiripu ye eri ku social media ng'agezaako bwe yali ayita abantu kujja mu lukuŋŋaano lwe olw'Ennamboole. Omusumba ono si mulala ye musumba Pastor Jackson Ssenyonga. Nze gwe yeeyita musumba naye nange ngamba si musumba nga naye bw'agamba nti naffe tetuli basumba. Mukama nsonyiwe okwogera ku nsonga eno. Weewaawo nti abamu muyinza okunkotinga obubi nti asirise teyejjusa, okunkotinga obubi nti lwaki tosirika n'owekolera bibyo, naye tulina okubeera n'omwoyo w'amagezi. Tulina n'okwebuuza Katonda lwaki yakeera n'atuwa emimwa. Kiregeza bwe nsirika mbanga avunaana Katonda nti omumwa guwampa tegungasizza, tegulina kye gugasa. Okiwulidde? Kati ebintu ebimu bwe bijja nga byataakinga obulokole ne tusirika busirisi, ekyo ekirabu si kirina. Obanga Kakanda asirika, Blazaloni asirika, ne gundi asirika, nze si bwendi. Mba nina okwogera ne tulimbulula ensi netegeera amazima. Kakati nzize okulaga nti abantu abasinga obungi tubalaba nga bakuze mu myaka era nga bawangalidde nnyo mu bulokole buno, ate ne batulowoozesa bambi nti bamanyi Bayibuli era ne batulowoozesa nti be bakabaka b'obulokole, ne batuyingizaamu endowooza erowooza nti bo bakugu nnyo era nga tulina okubafukamirira. Naye njagala nga sinagenda wala nnyo, nina kiripu y'omuntu ono gye njagala okusensula ate musomese ategeere nti emyaka gye gigenze waggulu naye okutegeera kukyali wansi. Kambalage kiripu eno. Bannabbi b'obulimba beyita abasumba, beyita abatume, beyita bannabbi, naye Bayibuli ega nti mugenda kubalabira ku bibala byabwe, mugenda kulabira ku bibala byabwe. Bannabbi b'obulimba ne mu biseera bya Yesu yaboogerako nti bagenda kujja. Pawulo yali asiibula ekkanisa ya Kristo n'agamba bwe nnaavaawo nze mmanyi nti emisege gigenda kujja gisikule ekisibo era gikyamya abantu bangi nnyo. Yesu bwe yali akagenda myaka nga tonayitawo 10 oba 20, abannabbi b'obulimba ne bagolokoka era yaboogerako, yatuma ng'akozesa okwolesebwa kwe yawa John the Revelator mu kitabo ky'okubikula essuula esooka ey'okubiri ey'okusatu, n'ayogerako era ayogera ku bannabbi b'obulimba, ayogera ku Yezebbeeri, ayogera ku bantu abasamira abayita katonda omulala, ayogera ne ku Babayaali be basamize. Amakanisa ago mugegendereze, gakuze ate nga gazikiriza obulamu bw'abantu bangi. Amakanisa gano galina obubonero obugalaga nti makanisa ga bannabbi ba bulimba. Mwabadde mu Top Television ne ku radio muwulira ebigambo bino, sigenda kugenda nnyo wala, naye bagaba amazzi, bagaba empeta. Sino empeta ejja kuwonya. Omusumba w'omusimayi bamuyita musumba akugabira empeta naga nti eno bw'onoogiteekako ojja kusobola okwogera n'abafuubo abaafa. Kati abafu mbaagaza ki? Bayibuli ega temukoowolanga abafu, temubatizibwanga mu linnya ly'abafu. Okay, kaakati akuwa n'endokwa nti endokwa ekuuma ennyumba yo, eneekuwa n'obukuumi nereeta n'omukisa. Ekisimbibwa bwe kituuka okuba nga kifuuse Katonda akuuma ennyumba oba obusamize. Bakuwa ebyokulya, bakuwa emiceere, bakuwa amenvu, bakuwa amenvu ga bogoya, bakuwa amagi, ate bagamba n'amagi bw'ogalya ebisusunku tobisuula kubanga nabyo by'amaanyi, bikola nnyo, nabyo bikuume. Okay, bakuwa emicungwa, bakuwa apple, bakuwa n'ebintu ebirala ebyokulya nga bakugamba nti byo bya mukisa era biwongeyo eri Katonda agenda kuyamba okubanga Katonda agenda kuyamba oba bigenda kuyamba okukuuma. Kati wuliza wana Katonda obwo bulimba obwo bufere. Bannabbi b'obulimba bano be bamu nga maze okuwa ebyo byonna n'amazzi agakuwadde akusimbisiza layini lunaku lulamba n'akuteekaawo ku kkubo ng'akusimbisa amazimbo ga mukisa. Tutegedde nti amazzi ago gaba mawongeri Setaani era gabamu n'ebintu ebiva mu bafu be baba bakolektinze mu bafu, n'entuuyo zino ez'abafu oba
omubiri guno ogw'abafu bagenda ne bagukolobola ne bagujjako ebintu byagwo ne banaaza abafu. Mu kunaaza abafu ne bajjamu amazzi ne bagakamula. Akati amazzi ge bakamula ago mu bafu ate ge bajja ne batabula mu mazzi ge bawa abantu. Baba bakuwaayo eri emizimu gy'abafu. Kakati bw'abadde ayogera ku bubonero bw'abannabbi ab'obulimba mu biwulidde bwabikootinze, bagaba amazzi, bagaba empeta, mbwempeta eyitayo n'abafu abaafa, bagaba emiti egy'endokwa ekitali mu Bayibuli. Simanyi abantu ne musimba layini ku makubo ez'amazzi nga muno n'amazzi koga ate ekirundoozo ekyo nakyo ndowooza oba n'obujjamu ebuli, kubanga olabira ddala nga kimuluma nnyo okulaba abantu nga basimbye layini ewakakande nga bagenze kugira kugamba ndowooza n'obujjamu ebuli, ekyo sijja kigenda kuwala. Kakati njagala tutunuulire Bayibuli, tutebuuze omuntu ono ategeera Bayibuli oba tagitegeera. Ekisookera ddala enkola y'obwakatonda Katonda mesadi z'akola z'akozesa tewali ayinza zimanya ne ziggwayo. Katonda akozesa mesadi ze eziwera nnyingi, tuzirabye mu Bayibuli. Abaana ba Isirayiri okufuna ekkubo eriyita mu nnyanja, Musa yakozesa muggo, naye ng'omuggo muti ekimera kya Katonda. Ekiwulidde, Musa yakozesa muggo, ennyanja nekola ki? Musa yakozesa muggo ne guzaala emisota. Ekiwulidde, emisota egyalya emisota gya Falaawo. Kakitegeeza eriyo n'emisota egirwana olutalo lwa Katonda. Kuga tutenuulire ekintu ekyo. Nze si supportinga nnyo omusumba oyo gwayogeddeko, simanyi akozesa emisota. Simanyi okuwona. Simusupportinga nnyo kubanga simanyi. Naye sisobola mujjajenga. Kubanga saaliyo nga Katonda amutuma okukozesa ekyo nti abantu bajje bakwate ku musota bawunyizibwe. Saaliyo yamanyi ne Katonda we. Ebintu ebimu tulina birekera abantu ne Katonda waabwe. Buli omu gw'omanyi bw'osula, buli omu gw'omanyi ebirooto by'oloota, oba yaloota kirooto tewaliyo. You guy olina okutuula wansi n'oweenenya mu maaso ga Mukama kubanga oli ku mulamwa ogw'okusanyawo obulokole bwa Katonda, ate gwe ng'olowooza oli musumba nnyo. Musa yakozesa omuggo ne guzaala emisota, n'emisota gino ne girya ate emisota egya Falaawo. Kati emisota gino gyazaalibwa okuva mu muggo tugiyite tutya? Baali bamalayika. Kuga ekyo gw'okitegeera otya mu bwongo obwo? Kati omuggo bwenkuwa omuti ogw'endokwa nti genda ogusimbe mu lujjalo, Mukama agenda kukola okuyita mu muti ogwo, tekitegeeza busamize. Ekisookera ddala kankulage Yesu, Yokaana essula 9 n'olunnyo olusooka. Yesu yalina obuyinza amaanyi ag'enkomeredde okugamba omuzibe w'amaaso ono nti zibuka, nga tabitaddemu kantu konna kakwakulizo konna. Naye ne Yesu akulaga nti yaddira amalusu n'agawanda mu ttaka n'atabula ettaka. Kati ettaka lirina njawulo ki n'omuti? Kubanga byonna byakolebwa Katonda. N'atabula mu ttaka. Kati yiyo ne process obugundi obwo bwonna obunyomero Yesu yali akola bw'ati. Oli muzibe w'amaaso, yani mukutteko ng'abalala bazaakola, n'amugamba kale zibuka, n'azibuka. Naye Yesu n'awandula amalusu mu ttaka, n'atabula ettaka. Eyo siteba mu mbwa. Kati n'omusanizibwa n'akwegira nti Yesu yakola emmumbwa nti yiino atabula amalusu mu ttaka, n'addira ettaka n'alisiiga ku maaso ga muzibe. Kati ate n'ettaka bw'amala odisiiga ku maaso ga muzibe n'atakoma kwekyo era n'amusindika nti genda mu kidiba kibayita oba Siluwamu onaabe olyoke ozibuuke amaaso. Kati ekidiba oluusi kirimu emisota, oluusi kirimu obukyafu obujjudde. Kati eyo yonna olaba. Kati bambi you must sit down, olina okutuula wansi musajja mukulu
otegere nti teri asobola kumanya nkola z'obwa Katonda n'ozimalayo. Katonda akozesa ebintu bingi. Omusajja n'agenda n'anaaba mu maaso, amaaso ge ne gazibuka. Simanyi kiraba ekintu. Kaakati obanga mu kidiba ekiddugala, ekitabo ekiddugala, kati njawulo ki n'empeta? Nange akugambye nti empeta eno njikuwa nti naye njagala ekugatte ku bintu by'oweetaaga. Oli ajagala. Yesu yakozesezaawo empeta mu Bayibuli. Nange nnyinza okubuuza ekibuuzo. Yesu yakozesezaawo empeta mu Bayibuli ng'agatta abagole be tugatta. Sitamala emirundi byaga nti omutwe gulinga ngalabi. Weetaaga knowledge ne revelation. Tugatta abagole n'empeta. Kyawandiikibwa mu Bayibuli Yesu ng'agatta abagole n'empeta. Empeta kaba kabonero akakulaga nti ekugasse ku muntu gw'oyagala mu bulamu bwo. Empeta kaba kabonero kensabira ne nkugamba leka Mukama akugatte n'obugagga. Leka Mukama akugatte n'emikwano emigagga ge makulu g'empeta. Kati empeta eno tutunulira omukyala mu Bayibuli asoobye akutte ku kyambalo kya Yesu. Ekyambalo obwambalo kye baakozesa mashini okitunga. Naye n'ekyambalo bwambalo omukazi ne kimuwonya ekikulukuto. Kati ekyambalo ekyo n'empeta njawulo ki? Bagamba bambi musajja mukulu olina okuyiga Bayibuli. Olina okumanya enkola y'obwa Katonda. Bino ebintu obirabira mu mubiri tobitegeera ate n'olowooza nti omanyi. Nobeera against buli muntu yenna. Bw'oba walemerewa oba okaddiya omutwe tuula mpaawo alinenya. Omusajja basudde yayimba oluyimba n'agamba nti akaddiya omutwe tuula mpaawo alinenya. Oba okaddiya omutwe tuula mpaawo alinenya. Okiwulidde? Kaakati ebintu ebyo njagala abantu mmwe abali ku social media nammwe abasomye Bayibuli mubitegeera. Katonda akeera ku makya n'akukozesa ekintu. Katonda akeera ku makya n'akutuma okozesa ekintu. Abantu bonna abaliwo nga tebasobola kitegeera. Katonda tasobola kukola by'otegeera. My friend. Nti olaba nti kati abasajja nga Benihini yajja ne system nga awuube kooti mu bbanga abantu ne bagwa. Yesu yawuubirawo kooti. Yagiwuubirawo. Naye revelation ya Mukama ejja. Kubanga ate n'ekirakale katwogere ku bannabbi b'obulimba. Bw'osoma Bayibuli Ssennyonga olinawo obuyinza bwonna Yesu yakugambira nti mmwesoninga abannabbi b'obulimba era mubagobe era mukole mutya era mubasalire emisango. Ye Yesu yali takimanyi nti bali baawo. Naye Yesu alinawo yasalira omusango. Goloza lwaki yakuleetera olugero lw'omusajja eyasiga ensigo. Bw'asiga ensigo ekiro omulabe we najja n'ateekamu ensigo ey'omu nsiko. Kati ensigo bwe zaameruka abakozi b'omwami ono ne bajja ne bamugamba Mukama wange tewasiga nsigo nnungi nti ate ntya. Oba ogamba wasiga nnungi ate kijja kitya okubaamu n'eŋŋano y'omu nsiko. N'agamba ekyo omulabe wange ye yakikoze. Bano ne bapaaluuka bano Bassennyonga ne bapaaluuka nedda katubalangirire katuzigikulamu emisegaiga tolina okulwanira omubiri gwa Kristo. Ko n'abagamba nedda temukikola. Nti kubanga ate munaagamba nti mukuulamu enkyamu ate n'ennungi eyinza okugenderamu. Nti ebintu by'okusala emisango bino nti oyinza okulunzika ng'ate otwalizaamu n'abantu abali ku mulamwa gw'obwa Katonda. Kyovulaba Yesu yabagamba mubaleke nze mmanyi ku lunaku olw'enkomerero nze ndibeesunsuliramu. Takutumanga kusunsula. You guy, you must sit down. Osome bulungi Bayibuli. Era Yesu tutunulya mu Matayo 10 ng'atuma sorry Mukama kakinzijukize nja kibawo. Tutunulya Yesu ng'atumya abayigirizwa be yabatuma kubuulira njiri n'okusabira abalwadde. Kati bwe baatuuka eyo ne basanga abantu abagoba emizimu mu linnya lya Yesu. Ne babagamba ssebo Yesu twatandika naye yasookera kufa okulokola era ffe baasookeddeko okutuma okugoba emizimu n'okubuulira enjiri. Kati mu obuyinza mwabugjawa obugoba emizimu mu linnya lya Yesu. Tubasitoopinze temukiddangamu temukyali basumba temuli mu bulokole bwaffe. Conference meeting eneetuula
conference news amawuli natuza conference kakati ne bakomawo eri Yesu nga balowooza bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo ne bajja nga babona mukama waffe gyotusindise nti tukoze omulimu ogutagambye ngaka tusanze abantu nga bagoba emizimu mu linnya lyo nga babulya enjiri mu linnya lyo ne tulyoka tubakubako stop basi ndooza mukiraba ko Yesu n'abagamba mukoze ensobi ekyo si kye nabatumye okukola mwe nabatumye kubuulira njiri nakusabira bantu era abantu ng'abo bwe mubasanga nga temubagaananga temukiddangamu kubanga teri akola byamagero mu linnya lyange n'aba mulabe wange. Olya Yesu bwe bakoma kumwe basennyonga yakutuma kubuulira njiri musajja mukulu buulira enjiri yo bw'oba wagwa kkiriza nti wagwa bw'oba onoonya linnya kuyiga onoonya linnya ku kakande onoonya linnya ku loni terigenda kukolera. Musajja mukulu tulolowooze soma bayibuli buulira njiri yo Katonda takutumanga kusunsulanga bannabbi ba bulimba nti ono wa bulimba noono wagondi yakutuma kubuulira njiri yo. Lekerawo oggula abantu ng'obateeka katuuti balumirize by'ekisiru kati nalabye omuvubuka mbusimanyi nali ewaayiga omusajja oli mulogo nnyo mulogo faya sendika faya emirundi 7 nti omusajja yampa akakopo akalimu omusaayi sendika faya emirundi 7 kakati n'otunuulya n'ogamba bane ebulokole oba bulagawa omuntu gwe tulowooza nti yandibadde nga kitaffe kubanga kisookera ddala ne bayibuli egamba nti owooluganda bw'asobya gendayo omubuulirire. Kati nyinza okubuuza gwe ssennyonga agula abawala ba prostitute babiyita batya oluzungu babayita gwe nzijuki prostitute bwekiti bwe kiri ako nako kakatambule ku social media kakati nze ki otuuka oggula kati oba totuuse kutta muntu otuuka oggula abantu bagende ku poliisi bannumirize nga bwe nabareepinga kubanga missoni zonna z'okola nzimanyi noyo next wosimanyi yo opiyo byonna buli meeting naye yatudde Kasese mumale muleeta omukazi omukadde mbusimanyi nareepinga muwala we mu 2008 mbu muwala we n'azaala omwana mbu omwana kati wa myaka 10 ngenda namubalaga ku social media era yagguddewo fayiro endala ekyanneewuunyisiza nti abaleese omwana ono emyaka 10 nti nareepinga muwala waabwe mu 2008 n'azaala omwana kati omwana wa myaka 10 kati jjajja we yaleese omwana oba n'omu oba ku sisita basisita nti oli yagwa eddalu tebamulese namuleeta mbu oli yagwa eddalu takyategeera yalaluka ng'omwana wa myezi egi 4 byabadde ku polisi era kawempe nazzeeyo jjo wano naye kakati ekyatwewunyisiza nti omukazi neono jjajja abaleese omwana omukazi yakava mu wedding za ssennyonga mu bagole be yagasse ku Sunday recently ate be bamu abaleese omwana w'emyaka 10 yiga gwe nazaala ate gwe namuzaalamu naagwa eddalu kale producer wange ogenda kuteekayo gundi ekyo ebifaananyi wuuyo mpanda wa phone Mkwala bya fayiro. tonteekamu nnonzi nze sigenda mu fayiro yo tolina nga nteekamu Kasita tonkuba bifaananyi. Nkwata abana babiri. afunye taata Oli otya? Mama yakubulya taata we yani? ye tamanyi Tumanyi. Obeerawo? Bwayise? Ewaana? Ewoona? Omazeyo bbanga ki? Lwaki omuddiramu? Wama omazeyo bbanga ki? Maama ali luddawo? Bwayise? Ye mulamu akola mulimu ki maama?
Ogamba mama Wama lwaki muwe ebyokwogera lwaki muwe ebyokwogera ajja duwulira kati lwaki mwe temumuvunya byemugamba lwaki mumubuulya ekyokukola obuyaye muli ku ssente ebyo bya Ssenyonga byabawa ssente mujja ndoza mulaba oyo mwana wayiga wa myaka 10 naye omukazi nti namulepinga 28 kakati Ssenyonga bino message we negaana totuuse kutta muntu kitegeeza otuuse kunzita era nze social media mwena mukitegere nti mukama kanzikize nti mukama ajja kunteekako obukuumi naye anything happened to me mumanyanga omuntu ali involved mu kintu ekyo sijja kutya mwatula era sijja kutya kubanga nina entambi eziwera nga Ssenyonga ali against to me era ye mulabe wange ye mulabe waffe ate ye mulabe w'obulokole mbusimanyi obulokole bwaffe aniya kugamba nti obulokole bulina kuba bubwo nga n'omuntu atagenze mu kyaki mukama asobola omulokola aniya kugamba nti obulokole bubwo Katonda yagaba obulokole Katonda yalokola okiwulidde fefe najje nalokokera saba nze kinewunyisa omusajja ono sibangako mu kanisa ye sibangako mugoberezi we sibangako simulabangako bayizeyo ne face by face simumeetingangako naye bayibuli egamba nti owooluganda bw'asobya gendayo omubuulirire kati musumba gwe Ssenyonga nga tonnaba kuteeka bantu katuutiko kuvuma yiga kumuyita mulogo nga bali omusamize musajja gwe watuulako obudde omuntu alina amagezi agamanyi ddala ddala oli musumba watwalako obudde n'ogamba nti kampite yiga njogereko naye oba kaŋŋende wayiga nga bayibuli kyekusindika nti muganda wo bw'asobya genda omubuulirire Ssenyonga wali omumiitinzeeko mulamu bwo kale nyinza okuba nga bambi osanga nga byenkola kubizzayo nga mbikola mu butamanya ng'oluusi simanyi bayibuli naye watwalako obudde obujja n'onsomerayo ko ku lunyiriri n'oŋŋamba oluganda wano owaba before you judge me nga tonnaba kunsalira musango wali onsisinkanyeko wali onkubidde ku ssimu n'ompita n'oŋŋamba yiga jangu tudisikasinge ku nsonga eno kati ndowooza n'otunuulira kati ate oyo yakeera ku makya ne yeeyita mbu ye mulokole omutuufu okiwulidde mbu ye mulokole omutuufu naye nga bayibuli ega nti nga tonnasalira wa luganda musango gendayo omubuulirire Ssenyonga wali ozze n'ombuulirako ng'ojje kuba n'abayaayi boogula okuva kaleero esoosi zonna tuzirina ogula abayaayi n'obateeka ku kituuti kyo ne batandika nagenda ewa Kakande Kakande nampa bogoya sindika fayo emirundi 7 wali osisinkanyeko Kakande kati ebyo musibimanyi kubanga muli bakulu n'abakulu emyaka gyange mito kujjammwe wadde nange ŋŋenderedde naye muli bato muli bakulu baffe muli bazadde baffe Ssenyonga nkutwalanga kitange naye tonsisinkanangako face by face tombikulyanga ku bayibuli n'osomera olunyiriri kati omuntu gw'otakeranga n'obikulya bayibuli okeera otya n'omusalira omusango Yesu ye nga teyakikola kubanga Yesu kyekyamuleeta ku nsi yamanya nti sisobola keera ku makya ne mbasalira musango nga sibalumbye gye bali kubabikulira byawandiikibwa kubasomesa Katonda byayagala sisobola basalira musango era kyekyamuleeta najja ku nsi atulage ensobi ze tutambuliramu then wanatuuka otusalya omusango nga tetulina kyetwekwasa kati gwe musajja mukulu wali ozzeeko gyendi nondaga ensobi zange nga tonnanteeka ku butivi bwo olyoka otandika okwonoona erinnya ly'omuntu so kale munansonyiwa mwenna muyinza okuga nti nyombye nkoze ntya naye bannaye alina amagezi gwogenda okulaba point gyenjogerako wano tetuzimba mulimu gwa Mukama kati waliwo nawalala wagambira mbu simanyi tugula abantu simanyi ne tupanga ebyamagere bitali abantu ne bawa obujulizi Ssenyonga kati gwolikeera otya ku makyoka kasensi nti okola ebyamagere nga nina entambi zozo n'enkuŋŋaana zo z'okola nga bantu batiwanika emigomo bbanga ab'obugali nabo babuwanika kati gw'onoomatiza otya ensi nti gwe ebyo by'okola bye bituufu tulowooza tuzimba mubiri gwa Kristo tukombe tuwonona mwonoona
oyonoona mwonooni kati gwe bwolikeera ku makyo mulema n'atambulewo nga gwotukakasa nti gwowuwo si mupange kugamba nutunuulira mulabanga abazimba ate mwonoona kati gwe mukama singa ali kukolera ekyamagero omuzibe w'amaaso n'azibuka gwolikeera otyo kakasa ensi nti kino kituufu yiga kyakola ate kyo kikyamu yiga kyakola nenkuleetera omwana omulenzi nga yamera amabeere nga abakazi gonna ne gakulukuta nemmwe ennaku 3 n'akomawo nga amabeere tegakyaliko era nga gwokeera kumanja nti ogamba abantu ekyo kya sitaani kati gwe kikyo kyolikola kiri tukakasa tutya nti si kya sitaani kati kyovulaba nti bannange nti katonda ayambe eggwanga Uganda bino ebigambo buli muntu yenna afuna akadde obiwa obudde otuule owulire statement zenkoze ojja kulondamu naawe omanye ekyokukola oleme kubisibwa bantu ngaabo betulowooza nti bakulu mu bulokole naye nga te si bakulu obwongo bukyali wansi mukama okay neyanze nnyo mwe bali kumpuliza byebyo ebigambo byange sijja kweyongerayo nnyo n'omuntu yenna nga wandyagadde okwogerako nange abantu bange bawala bange bali Omani batabani bange Omani Turkey Abu Dhabi Dubai South Africa America banji muli eyo bambi kubanga mbalabye nnyo ne komenti za mu social media mwagala nnyo enamba yange y'essimu enamba yennyini ey'essimu ey'okunkubirako sijja gibawa munansonyiwa olw'ensonga kati kale oluusi mbeera nnyo bize osobola okunkubira mu kiseera nga ndi bize kati wewali obuzibu naye ngenda kuwa enamba yange ya WhatsApp nkozesa essimu ye South Africa yeri ku WhatsApp osobola ku WhatsAppinga nange osobola okumpeereza voice note yo ng'olambiseemu obuzibu bwo bw'olina era ndowooza ogiraba ku screen eri +27 63 45 52 82 nesembyayo 5 kanjikuddiremu era +27 634 ogiraba 634 55 28 25 kati awo bonfuna bulungi ku WhatsApp osobola okumpeereza ka video ko oba audio yo ng'onyinnyonnyola obuzibu bw'oyitamu. I'm ready to pray for you era mukama agenda basumulula omuntu yenna nga weetaaga okundaba ojja Lwakubiri Lwakuna n'Olwomukaaga that is a counseling abantu abamu muba temwagala byakulabika ku TV nti okujja mu kyaki bajja kulaga ku TV akati ezo zennaku zendabirako abantu 1-on-1 nga tewaliwo bya kamera Lwakubiri Lwakuna n'Olwomukaaga naye okeera ku makya neweewandisa n'ofuna ennamba esooka kale so kyekyo sirina nnyo bingi njagala mukama abawa omukisa.